tufuna mama Nakanjako yali akola ebiseera yali akubye ka breakthrough ate agire ebyalani ku Salama Road ne mufuna ali ngale tumukozesa ona nayitawo tugamba kati wano tugenda tuzimba ekintu kalima Nakanjako nenga kalima Nakanjako no mugattaka ino banga ino omwana nga nenjoga ne teacher kati chamba nsala Patricia abere azanyemuko kusikitiza ffe abere nga muwala mama Nakanjako but then teacher nagamba it's okay to Patricia tugamba ne Patricia ate nga alichali mu primary Patricia nagamba bana tugenda I can't wait but video yabwe yasooka yali million emu n'ekitundu nenga yakwogera mu bugezi just nga yayoga ne maama we ti maama nno nafunye omulenzi yaŋŋamye ndi mulungi ko maama we mulenzi sinti Sibi sagala Sibi ako kukakokaka olongofuuse Sibi ali mfuuse Sibi awo nga mpanise alode tuzimbye abaana basatu you know Sibi lino livaawa Sibi liri care boy care boy omulenzi afaayo care boy care boy oh no ekati fe tukita boy I know what you know ekati care boy kyava mu second ngofaayo nnyo namfaayo nnyo eri abaana abaagala osoma especially abawala obwekitegeeza abawala nze balinga abawala bannaye nga njikanze enva eno eri mu ghetto basika ebinyewa mberenge biba bingi nze ngenda kusoma nga na kesi bbiri my brother yali akayalinga nnyo nga tayagala njune mba ne kesi y'ebintu bya ne kesi y'ebyokulya kati nga bwe ngenda kusomera abawala baba ne maanyi gavu emberenge zebavubika mu vvu emberenge zebateeka mu vvu biki ebyo ze baba nazo kati nze nga nkola ki ngoleta gweke lete gweke nga liri kiriya kati mukulete gweke nga abaana bali egweke nga liri fit kati nga bala bagamba akalenzi ako kafaayo wetukambye okusoma era nga mbafaako nga bagamba nika akalenzi ako kafaayo bajjukira nti n'omwana baba ayiga okutambula agwa ebigo bingi nnyo but still era tiyinza na kutambula ali mukana akola ki n'atambula. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Olwaleero tuli eno Makindye nga ku kooti wano yona wetuli bayitawo batya that the place this place yeah I don't know but tuli opposite court tuli wano kumpi ne kooti tulege ebbaasi yona bagireese ekubyeko bweti bannange tusabira abasibe kwabambi abamu babeerayo nga tebalina na musango abalala baba ban'emisango abalala nga bejjusa lwaki bakikoze ng'oluusi lwabadde busungu so bane tusabira abantu abo bwana gye bali si wangu bagamba omuntu akwagaliza ekkomera akwagaliza kufa kati waliwo yejjusa essaawa naga nakoze kyaki so mukwano nga tonakola kintu controlling obusungu tugo controlling emotions mukyala munnange omwami nga tonamutuuza kitaffaali ku mutwe tonakuba mukazi gwosaze nabbaawo sooka okirowoozeeko mukwano kubanga ekikola kyokola mu seconds bweziti kiyinza okuruininga obulamu bwo bwonna forever and ever amen. Ruth Kadibala Bwanika emanyanga bulijjo era nga olunaku olwaleero nze okwogeramuko n'omu ku bavubuka abaetaffaali ku entertainment si bitooka ono nga tiktoka naye ate ng'alina obulamu engeri gye bukyuseemu twagala okumanya obugoberezi bw'alina obungi ku tiktok bwe bumuleeteddemu ebbugumu kubanga ate akyusaamu ebintu ebirala ye sibbi kitegeeza akitooka tumanyi tukwogera naye sibbi kyeki tukala kwa tubitegeera olunaku olwaleero ye mufumbo asoma akola ki Maso Glory bali kuliseeko bali kuliseeko ani akuita Maso Glory bangi kuva ku ssomero bagamba sibyamozo I know right era bali nobuli kitabani kyange mutabani wange omukulu bamwita Juni so alina eriiso bwerityo era bwekulabye nga David Juni alino ligenze libula liwulira mu nnyama eno embeera ekyukakyukamu omwana asiisa eggi biri ebiseera biri ebyedda nga tomanyi kyolya nki oba leero nga litunguluna ngaye libange eryekyennyanja walabe mugambo wange eriiso lingera ekyennyanja likendeezeko n'alizza waati wansi banange gye baleko buza kulabi baffe aba RKB mbalamusiza mulamu n'abatulaba n'abatuwuliza amanya n'eddoboozi bampita Onjeyo Joshua abangi bamanyi nga sibitooka ate nga bageto yuti bamanyi nga dogonje kitegeeza ki dogonje Onjeyo Joshua
kati onjeyo balisala ne bajjamuko kanje nsonga onjeyo bo balinga batira balala bampita enjeyo abala bampita bampita onje kati nze nendisalako nabere nnyo mugeta ezekatwe makindi wano nyine wansi munabisaalu nkere nabampita dogonje enje ogimanyi eba mu mpafu kati bw'ogijjamu empafu bw'ogirako ekikinyama ofuna enje kati fe twazanyisanga zizina bwe ziti nga tuzikola emyaka gyaffe gye twakuliramu we were so creative ng'ogiryako empafu kati n'ofunamu enje so n'ogizinisa buti paka lwegwa wansi kati nga eyiye yangu okugwa eyiye wesigala ng'ekyazina oba owangudde eyo okitegedde fe twanyumira obuto gwe Joshua weddiraki weddirangabi wamwanyinazi oba mwannyinazi ate munadiranga ye Kenya ete bangabi eyiye bampeewo kwange ngabi ye Kenya ndalamu ate Kenya otuukayo otya kubanga oyidira ye Kenya Kenya biwanvumu daddy man bange baveeyo okay so bukulidde my daddy your dad ninga zaliwa Kenya toberanga nayo okgendayo nakoma Busia obujjajja buli awo Busia kati nze nakusookayo kubanga mmanyiiyo sigendangayo naye nga nkulidde wano ndi muna Uganda nzaliddwe wano olulimi lw'olumanyi olweyo olulimi mpuliramu katono serugenda nnyo jjajja wange just eba migrating okuva eri naye mutata wange bamuzaalidde Mbaale kati aba muna Uganda ate bamuzaalira Mbaale nze banzaalidde wano Makindye naye ng'obuva obwo bwe buli jjajja buli eri oliwa wano naawe kati ebiri biveeko okulira ekatwe obulamu bwali butya for you no ali very active active hustle yaddala wansi we watuzimba oba we wazimba nze ne baganda bange n'emikwano gyange mingi okulirayo otya obulamu bwalinga buti obulamu bwa ghetto nga bubeera abasinga babuulira buulizi bwakibuli abasinga batebanabaana buwulira wadde ogulaba planned kids abo babayita nakulira mu ghetto era nzaliddwa mu ghetto ze Makindye nzalibwa wano Muwasa zone naye nga nkagobera mu ghetto zeeyo wansi Nabisaalu Nkere Nawansanso wansi eyo ku ttaawo Kevin Nakipanda ettaawo eryo lyali ddala mukko naye kati lyatereera bali wakati bali mu kukola luguudo but still wonna walinga wali deadly nga babeeyo bayaaye nebisala kiro naye kati watereera n'ekirala asinga bageto yitu tubakutteko bagenzi batereera bambi n'obuyaaye bugenda bukendera Makindye n'obubbi kuba juzi awo waddewo ensambi awo mu kikko awo ensambi wano ensambi ng'ogenda ku ddwaliro waliwo ekikko ekiri awo wabeerawo nnyo ababbi bakubirawo ababooda na poliisi yalemererwa ne kati ngaffe bageto yuti jo juzi bakutteko babiri tasanze bakubye wa booda omukazi bamumenye okugulu kutunudde eno bamukuba peva kwanadde nvuga motoka kale mvuga Makex twetukkirira manye nina nze mbeerayo twade tukkirira bwe tuti nga batuze baabo batya nnyo babatya bambi ne poliisi yabalemererwa kanadde nzikirira bwe nti nendaba nga ababooda agudde eringa n'abantu bangi nendowooza bakabengi okuleeta emmotoka omwana n'akasukka ka peva akakuweereza akampeereza tali tubatimba bipande byange omwana akasukka peva ekuba emmotoka ngamba kati anakyeka babbi era ne baddogo bange nga batimba bipande Makex ekoze eki ekubyeko egaali yange abadde nga 7 naye twayeze ensambi awo jasi baadde bavubuka 7 neffe twabadde bana naye nga kuliko buno bano obuto obutimba ebipande just abakulu kuba obuto bwasigadde mu motoka omwana yakubye peva yakasuse peva nekupenda biwamu yeno mu sides wano passenger seat nesooka njikuba bwe nti nga omanyi bantu ba bulijjo kumbe bayaaye abayaaye ne baagala okujja kumbe namba kiwago bange 3 tubalumba
nendete emmotoka nga bali bagirako emabega tubalumba bo balowooza bano bakyali mu mmotoka engumi yavuzaawo abantu bonna ne bavaayo nze nkubulize ababoda bebatuyambye n'ababoda baweze bakutteko ababbi babiri ye omukirabika yalugenze omulala poliisi nemutwala era ababoda nga bamanyi balina obusungu mukwano ate olidde bakuba ababoda munnaabwe kasala bikwasaganyiza ze kasalayo baboda nga bazze nga nze naye nkozeeko gwenkoze nti nembaviira naye obuvumu ne kati awo ensambi awo kati byatereddemu kubanga omwana okulira awo ekatwe obuvumu bwa ghetto oli ayinza okugamba awo ensambi kati sawa zino nomala okukiramu wa ensambi awo agamba ate kati sibitoka muleke tomukwatako oveeko awo ensambi awo ne bakolera ebitanda awo entebe awo naawo awo ensambi awo gakuttota awo awo ng'ogenda okwambuka awo n'abakikakasiza bagambye kati sibitoka olaba babbi abalemerwa poliisi abasobola yabasobodde ono ajja tutereereza ekitundu alino jasira kuba byagize naye nomala otuukawo butuusi basinza businza sibi baga siboterezeza wano ababbi bali ziwera ssaawa 5 nga baboda tebakyasala kyetaagisa ki omwana okulirawo mu ghetto ng'omwana yeetaaga atya yeetaaga kuba atya okusobola okumaintaininga obulamu awo mu ghetto obulamu bwa ghetto si bwangu maintaininga tosobola gamba muntu nti ogenda ayinza kumaintaininga twansonga ate abamu abazaalibwa batebaagalayo naye kati ozaaliddwa wooli newo basinga basanga okukulirawo awo basinga byomama nejinga birala byanjawulo kati nze nga nze omuzigo gwe nazaalibwamu nzaalibwa omwami gwe bayita Igozi ya Wilberforce n'omukyala Naba Westperuth awumudde Ssemuto mama wange yafa awumudde Ssemuto mama wange yandeka nina emyaka 7 nandeka ne sisita wange asembayo buto emyaka 4 musigala waani awo tuli abooluganda 9 oli wakumeka nze ndi wa 8 sisita wange wa you're the only boy tuli abalenzi 8 omuwala abaana 9 mama omulimu yagukola omulimu yagukola ghetto youth kyomanya mu ghetto biba birala mu ghetto sometimes abazadde abasinga bazaala abaana abangi nga anoonyamu omunange anaavaamu azaala asooka nazaala owokubiri kati batuzaala abaana 9 mama wange yafa wena emyaka 7 nga sisita wange asembayo omuto bali bamutta Kabite Maria Naguti alina emyaka 4 so mu ghetto kiyinza kugamba nti nebakulekera ani nemusigala n'ani awo mama afudde ne muzeeyi yali tasobola tamalaako yali tasobola naye twakuzibwako banneiba ate abamu baali bakulu tugenda nga twawukana bwe tutyo naye ndowooza okukubibwa okwalinga awo vano togende eno bamukudiwe obulamu bwa ghetto oba wa society wa community basically kasitovirako ababo ensi oba osigadde ensi kusalirawo kati so mu nyumba twakulira mu akazigo twakuliramu abantu abaana 9 ezata ne maama twakulira naye nga obulamu birala nnyo obulamu birala nnyo kati omwana wa ghetto yena akula na low fit mama ngaakola mulimu ki before nga tannafa mama yali akyakasooli kukuba ate taata nga agira ssengenga omukadde ssengenga omukadde omudamu n'amuzinga n'amusiiga silva amutwala ku zaadiweya bana musenyenga atali oyo gwe bazinga abantu taata bye yali akola mama yasika mberenge na binyeebwa nga bitambuza ku dduuka nga ekiro ayo kyakasooli nawe mwamuyambangako kasooli ne bamutambuza nze nali nze nali mami's boy gwe wafaanana saafaanana nnyo mami naye nali mami's boy bambi nze ekintu kyendoza nze yalinga mbeera ku lusegere nga mama ne bakwatako aba yatabusedda kati bwe yavaawo n'otega nti ensi ya ddala akawalako kaali kato nnyo nga nze muvubuka ali bavubuka be abeera baba bagenda tambuza kasooli nze zitambuza kasooli nze abapangira kasooli ndowooza mama bwe yafa n'olyoka otega nti ensi ya ddala ki ekyasinga okulaga nti kati ensi ya ddala nga waavuddewo kyotoliyerabira ng'avuddewo kubanga sikyalina muntu annyomberako kubanga sikyaya mama we yafa naye nga sikyasobola kuba na muntu anwanira ntalo zange nti ono omwana asujjezza mama ono omwana tutayagala azannya nange bano bangobye emizannyo gya muve ku mwana wange naye nga beeri baŋŋaana ozannya emizannyo ganda bwe muzannye ne munnamu natukeseera nga mbimusinga natukeseera nga ekyokulya nga oli mama obeera oli eri ozannya ng'okimanyi ngenda kuddayo afazaali waba tewali wagenda kuba yategese kakyalina akagaati ng'ova kuzannya
alina kugamba jangu nga tonnaba kunaaba bingi nnyo nga mugenda kudda mu nyumu emboozi abanyumiza obugera abali abayigira bagire mugenda okwebaka abalimba obubozi kutaala bingi nnyo bye nasubwa misinga ate nga nkyabimisinga mpaka kati. I know. Ola nange ku myaka gye nina nkyamisinga maama. Mama abamaama. Mama muwomu. So ze buli kaseera mumisinga buli lunaku. Oza senga abaddewo wali badde kino kyoli azira okuba sibitooka. Singa baddewo. Andibadde siri sibitooka. Kuba ekituufu nange sibitooka ninga sibye nali nsuubira nti ndibwa. Nali nsuubira kuba birala nnyo. Nga ki? Oli osuubira ki? Ali nsuubira okubeera abankugambe ki? Kale bwe nkugamba nti nali njagala beera kino byo ebyokubeera nali njagala bingi nga nkyali muto. Pilot, doctor, lawyer, president. Tebasuka wangi? Naye batugambako obusobola president w'enkya. Nga bingi byensuubira ebyo naye obulamu si bwe buli. If my mom was here, oza nandibadde nga nze omu ayagala mbeere muntu wavunaanyizibwa. Agamba njagala obeere nga omuntu w'amasuuti. Omulimu gw'okola gulimu yapeesinga wentuuka bagamba yoyo maama wa bosi. yayagalanga okuba nga ayagala mbe n'omulimu ogw'amaanyi omulungi. Abeere nga ayambala bulungi. Yali nga tayambala bulungi. Naye nga ekyayagala abeera ng'ali bulungi. Njagala mbe nga ntambulira mu mmotoka. Something like that. Nga omanyi ebintu byabeera. Abazadde babeeramu wansi. Naye nga obuseera ebisinga twabeera nnyo nga muzeeyi. Yalinga abe yatambula nnyo akakomawo atamiddemu. Aba ayagala kubuzaabuza birowoozo. Ebirowoozo bingi. Tulya kimu. Tugende ku life ya ghetto. Mba negambye nti omwana wa ghetto bwe mwakula lulungi. Waliwo ali ekyemisana. N'atalya kyaggulu. Waliwo atali ekyeggulo kyokka. N'atalya kyamisana. Waliwo ali ekyenkya. N'atalya kyamisana na kyaggulu. Obulamu bwa ghetto. Obulamu bwa ghetto omwana tamanyi ki kyagenda kulya. Kikyagenda kulya leero. Omanyi ffe abaana ba ghetto ffe nga ffe mentality yaffe abasinga ba ghetto tumanyi nti abantu bali basatu mu nsi. Bantu basatu bali basatu. Waliwo omuntu amanyi kyagenda olya leero nga talina nekyagenda okulya enkya ekyanaalya wiikendi. Kituufu. Kale tumanya nti waliwo ne stage endala nga waliwo omuntu amanyi kyagenda olya leero n'enkya. Waliwo omuntu amanyi kyagenda olya leero. Omwana wa ghetto tamanyi kikyagenda kulya. Omwana wa ghetto aba tamanyi kikyagenda kulya. Ate abantu abasinga tebamanyi bulamu obwo. Okujja ng'obaddeyo. Okujjako ng'obaddeyo. Ate bw'oba ng'obaddeyo n'okakwasaamu. Era oba okimanyi ekyokukola. Oba olina okuddayo mu ghetto osanyuse banno. Oba manyi ekiriyo. Abaana ba ghetto bonna babbi. Abaana ba ghetto si bonna nti babbi. Ate abamu si babbi. Ate si babbi. Kyeki? Ekintu ekya nti embeera. Omwana wa ghetto waba nga ali happy tasobola kubba. Omwana wa ghetto waba alina wajja ekyokulya n'okwebaka obulungi tasobola kubba. Naye ekintu ekizimu ekibayingira mbeera. Nti embeera emusukirirako atukesa nga alaba talina kyagenda kulya olubuto lumunywa tasobola kunywa mazzi ate amazzi anywa ga ttaapu oba kidiba n'agamba naye kanyakula akasimu kanafuna ekyokulya. So omuntu gw'ababbyeko essimu naye aba amukosezza. Okwadugeze banzibako nze essimu omwana aba nkosezza naye naye aba alina ebimukosezza nga bingi. Eyo pressure n'emusukirirako. Naye ate oluusi akuba akasimu ate nga takubbye nti atwala akasimu kokka. Oluusi n'obulamu ayinza okubutwaliramu. Mulimu bali lwaki obulamu bakyayira ddala? Olaba ng'omwana wa ghetto wabazze olaba nga alina obusungu bungi, alina obukyayi bungi, aba alumbye. Kiva ku ki? Nze nga tekyemanyi baba ekyawa kyenkugambye ekyo kyokwekyaawa nga tebakyalina ssuubi. Abalaba nga byalina mulimu ba ghetto youth nga tebakyalina ssuubi. Kati abalowooza nti byalina okufuna nze mbirina. Gwali mu kkubo lye wemulemesa kyayagala obulamu abutwala. Kuba aba ayagala kufuna ssanyu. Kati omwana wa ghetto aba yeekyawa dda. Kuba abantu abamu tebamanyi kikiri wansi eyo. Omwana wa ghetto tuuka ekiseera omwana wa ghetto talina musango bamukwata idle. N'agenda eyo. Wagenda talina agenda mweyimirira. Talina agenda muwerekera nti bamutute mu kkooti. Bamusibayo emyezi 3. Ebintu bya obusungu bwajja eyo agamba lwaba luli bansi basina kyenkoze kati kambeeko kyenkola ki.
kyenkola kati mu ghetto tukula mukama yayamba. I know. Mwana wa ghetto yena okukula natuuka nga nze oba nasukkawo mukama yayamba. Nti omuntu wa ghetto akwata ekiveera agenda asombe scrap nga tamanyi wagenda kujja byuma oba bicupa atambula butambuzi bwekitabo kiba. Nti ebintu bya ghetto tosategeera muntu ngeri gyakulamu kyebayita okutoba. Omwana wa ghetto atoba nansi okubeerawo. Tosobola kunyonyola lifestyle okuba lifestyle zaffe za njawulo. Waliwo oli ng'akeera kusabiriza, waliwo oli ng'akeera somba scrap, waliwo oli ng'akeera kusomba mazzi ku kyalo, waliwo oli ng'akeera kugira kubeera mu banne kyaliddeko oli kyaliddeko kyendyako kyanywedeko kyendyako. Kati so ghetto yanjawulo nnyo. Okusoma kw'osomeddewa? Nze okusoma nsomedde ku Minaka Primary School. Yeriwe wange yampeerera bamuyita Galandi Emmanuel Walter baba waffe ffenna. Yatoba ne mukadde waffe obulwadde bwonna yamutoba naffe ffenna yatuweeredde ffenna omunaana. Ffenna omunaana yatuweeredde mpaka ffenna buli omu watuuse ku level tetulina kyetuduna. Yabadde maama yabadde taata Galandi Emmanuel Walter yabadde taata yabadde maama. Yampeerera okuva buto okuva mu P1 mpaka mu senior 6. Aziza nno. So senior 6 kasawa tuka senior 6 noga akansoka enkyumulemu. Nampumula. Senior 6 eyo omanyi kati ngeje njibalamu namala senior 4. Mukumala senior 4 COVID nakola ki? Najja. Neddayo mu senior 5. Bayitagala ne ka senior 5 COVID nakomawo. Ne tubeera mu Holland. Utwabeera mu Holland nze nenga manyizo obutaka. Holland kyeki? Ne muwola. Olimi luwaba. It's okay. Kagala fe dujiga ne mu Holland. Malinga no mubuuka ne mugende Holland. Ne mpumula ne muwolamu. Mpumula kati baddamu okuta ne bagamba tata wali mu senior 5 mugenda tula senior 6. Nengamba kati mu senior 6 tugende ngenda tulayo nkoleyo ki? Bibuuzo. Tuleyo ki nkole ki? Kulu wange nagibeeramu nengendayo. Nenga waliwo wali okola ki? Awo mu COVID mu Holland. Mu COVID twali birala nnyo twatubeera waka. Kulaba firimu kuzunga mu kukyalo. Ebyaliwo ennyo. Kati we nagenda mu ka senior 6 awo nga nengamba obwongo embita. So mukulu yakitwala satula senior 6 nina soma mpaka kalike ngambe nasoma mpaka senior 6 naye satula 6 twatula naye natuukayo. Yes. Ye bagamba batuukayo gyendi wayingirayo noga naye sina kaboko bayita kapasiti puka 6 ayina. Okay. Naye nange nkagala so nembrachinga. Brother we yakitwala atya? Yayomba. I know right. Kukyalo wonna bavumanze bajereganze. Kati ndowooza mu baali batalina ssuubi yenza yasinga obutaba na ssuubi ndowooza mu famire. Lwaki? Edda abaneiba bonna kale gabana bano abantu baagala okusoma ate balina busobozi mukuweerera naye osoma omalirize. Gamba bannange nk'oyo obwongo sibiwulira bigattagatta tebigatta ngatta kino ngatta kitebijja nenga buli wempita ekyo nno baba kyebaali bakiweera ne kigaana okusoma naye nga munnange ate nasoma mpaka ekyo kimozola maaso mpaka okusoma mpaka eyo omwana wa ghetto okusoma mpaka waggulu butuufu atwalaganya atwala nali njagala naye njagate nga nnako puresha ya mukadde omukazi nti yali ayagala nnyo tusome waliwo obusobozi kansome ne just COVID yanafuya obwongo bwange kasakwatula mu booti ne bukwata ice nze nali sharp kuva primary nali sharp secondary nali sharp naye COVID yo yangatta nagenda okuddayo okusaza bbuuku nga byengatta tebigatta ice mwerere nengamba waayi kansoke mbireke naye like break out of the school kyanvumya nnyo asonga already bali bamanyi ono dogonje yonna wa ghetto yutaga mwana ffe twagala osoma mwana twawulidde gwe wagala nnyo okuddayo okusoma nagamba mwana kiganye sisobola nzikizza okusoma gwe tekyakumanya okulagala omuntu yenna like omudisappointinze. How did you take it? Reaction y'abantu yali badeni gali mugugu nnyo ninga osazeewo nsazeewo nempireka
nembisonyiira. So okuva eno naye gy'osomedde yonna walinga oli okola comedy? My primary school nakati ngenda abasomesa bange abamu gye bali, they miss me. Ne kati basanyufu nnyo kubanga basonga nze mu MDD nali nsoma nga yansaza naye nga tutuuka mu ze MDD tutuuka mu class competitions. By the way, I was blessed. Kasigamba nti I was blessed nekyaka I'm blessed. You are blessed. Yeah, kubanze buli kye nakolanga na biki byonna byenzize nkola mbalenzi sosa Katonda ne mama wange. Kubanze in school I was good in MDD, I was good in athletics. Okay. I was good in academics. Academics ngobera mu the first 10. First 10. First 5. First 5. Mwana kwenu gano kusoma. Patricia yakujulira. Wasoma ngani nabakoza Patricia? Yakujulira. Nga mfete batukuba kiboko yabeera eriyaga. Banange onje tebamukubye ye. Ya nabakoza Patricia nasoma naye ku Minaka Primary School. Nabakoza ye bamukubanga. Nabakoza yansanga mu P7. Yalina somero yasomera ku Citizen, yalina somero ndali yavaako najja ku Minaka. Nabakoza tebabakubanga yabeera alibeera nange. Nga mugezi nga abeera nange nekisanko yange ate yongera kasaza tusaza busaza ate sibiseera balinga abeera up and down so nga mbanyi no so muyambako okakinga ate jukira nti yali ali mu gundi yali bakadwa kamera kuba Stialos doza kukalaba nka serebu yakwanga around with her awo nga yasokera kujja singa ali twamanyi neze nali mumanyi kubanze nali nkuzembera ne bageto kids akuwa nali mukwano gwawe n'omugenzi Alex. So byali awo webityo kati yajja ku ssomero kawo ku Minaka kuba nava P1 nga nsaza bala ndiko kunzaga nava P1 nga nza kulembera abaana bala ndiko kunzoganyaamu awo P4 ngoche kituseyo nzoganya nga tocha concentrating ate nga nkwata namba 1 nakwata nga namba 1 kuba P1 paka P4 nza kulembera then P4 ne bitagalamu embera awo mba 5 6 7 chichi drama nga kutavisa kuyingira abaana basaza ate ke batujjawo mbe twala misinde twala biki eno ziguni abaana nganziririra n'okwemanya nti ndi mugezi kibi nnyo okwemanya nti oli mugezi kiteri akusinga mu kirasi kibi kitya ate onafuwa oba ozoleya tokyagala kusoma bitabo golowooza kimo kirina then P5 era ne banzoganya P6 ngenzira ku form Patricia agenda okujja nga ndi ku form njocha ngambeera mba top 4 nakwata kisoka kya kubiri kyakusatu webito byali mu primary. So wamuleka mu primary senior twagenda naye Patricia senior sagenda naye then musigala in touch wasagala in touch wachi gwe twayingira ghetto kids nagezaako yingira ghetto kids naye no my chance chance ngakwata ero mukulu Kavuma Dauda teacher era lingambeera naye nganzizamu amaanyi mpaka era ni mu comedy yanzizamu amaanyi omusajja I know story tugenda tuukayo nekata wone ngina nentula P7 ngina mu secondary bimala otandika dio kola da comedy ali serious it was 2021 ya 2021 nganda that's after COVID after COVID ati akusoma au ngo kitadde kusoma yakuvudde it was 2021 ndiko kola comedy nenga nkola Instagram ali munyo ndi muntu nyo wa Instagram sede kwa Instagram ne Facebook byali ku Instagram ne Facebook so I was used in Instagram na ndabanya ba Nigeria banyize banditeranga nnyo ku reels zino gyolaga ku Instagram bananga ba Nigeria manyi akola balaba ba Emmanuel abanya ne waliyo bali basidinto kafeje nalabanga balina sanko ya Nigeria ngaze comedy wabanyumira katsonge generally nkola ebintu kusomero nga ino secondary primary mvudde nkola ebintu ne mu secondary nga tuzanya emizanyo tuyimba kadongo ka so yo art yenna ngendo mulaba nga sajja bano gwe bakola nga ndaba mbisobola nera niko bukolamu awo mpola nga bwakusaagiriza nenga bukola Instagram yete tambula ate TikTok yaliwo yetandise TikTok yetandise TikTok yatandika mu COVID naye nze nganze okugenda ku TikTok
it was 2022 olani akutwalayo awo kyali wange junior bamita junior ade na baserebu balika ba TikTok baserebu ba TikTok balika awo bo abali bako ebiseera ebyo ba TikTok abali bako baserebu bali bangi naye era ndiyo Jose Chakala kuba 220 mugumu yakuba 220 mugumu ale Jose Chakala tukoze naye mu machingi yao yakulidda nino machingi yakoze ba sister bakwata bamabe abasinga bazembuzi ne bafuna obwasita abali abazaliddwa so ne Jose twakula naye yo wansi so yewe yakikubamu ku TikTok yakikuba niko kubanga azanya nange nambera mwawo ngasikali ngazanya landlord ngwa sikali we sina account okay kasibera munyo nayo ya bwempita bagamba asikali walandlord nengambo agatwa ni Jose tufumba zisikiti nenda likugamba kati nga omanye okubanga olino bwa magezi wefula kali magezi nenga bane bana Nigeria bana balina videos zino zibazanye ate ngamba Jose waze ndandiko kukyusa ekintu nkyusamu ati ono kwa ebiserebo comedy oli comedy wabakulu bafe ba moti yaliwo yabali era mwali munezi effect naye content wo ku TikTok okubanga fe ba TikTok abana Uganda tuzanya content yo nali full packed yes kitandise kumulembe gwafe so bwenalaba ekintu ekyo nengamba so I think twandikuye tinzewo ekintu ekyenjawulo ko basi abali basinga bali balina bifilter bibatuulamu ne boogera yatula butuze mu kifilter n'ayogera abantu abamu nga bayogera boogezi temuli effect kamera etambulira ku ye oluse mabe gayogera tebamulaba oluse omuntu gw'omulala gwazanya naye tebamulabye oshegera kane ngamba I think I should create something new nentekamu amagezi awo kati amazaale ngamba kati ngenda copying aba Nigeria bana balete mbateeke Uganda copy and paste aba Nigeria bana mbaze mu Uganda nyabula ngamba kati nkikoze nti ngamba tunfuna landlord ono Jose Chakala ni mu ideas zawe wazigulira mbamaze kati junior nangamba gulawo TikTok nzigulawo TikTok ebiseera nalina ka Infinix nzigulawo TikTok nintandika ninga tebikuba ngozanya weka nazanya byange eno abantu bange ngira nkola bu content bwange awo wa effect ninga anyabo kwata Fadix ngatandika ne Fadix oyo kati ngatebutandi tebukola kwa Fadix era kwa Tabageto Kids mu dance bole baita chamuka nga mkwata amazina kale ngamba oyo kamukozesa nkwate bu clip banange video ngatebutambula wanateka video ngatetambula kiruma ngo gikeberako wajirese weri no ganola baba no nozanya mune badandiro linola banga yeda tika 10 negwe sawa nambole mu views nya uga bate bana ne yiyo wa TikTok eri kucheno so I was tortured natoka sera nitandiko kuba ne balandiro dinga driver chankola abakati gwe TikTok yo driver cho ya kuli busy driver akolanga driver walandiro okay ko yasudie mabege nagamba bya TikTok biveko katonda hizo baina bilala bya kwagaliza mede ku TikTok kati ngamala mu amanyi ne abanziza mu amanyi mave mugeto youtube omuntu bageto youtube no omuntu akuzoleya aba akuongera amanyi naira oli wagamba toina sente oyagala ogenda okola ofune sente omulage nti nina sente ya so nena ndiko kupambana n'entula mu ddyo zaawo ne mugamba nyakoge nawe ne muwamu ideas zawe nemugandi tukali aba Nigeria byala aba Nigeria ngeje bazanyamu nekitandika okizanya wano tigejuke wina audience wina bafani kaleka kokola kintu kikyusa bwe tutinga tu Fadix atukwata nga tukola video we nagamba tugezeeko tulabe ita Fadix tuleta Fadix nemugamba njagala tonswaza njagala okwatira ndiyo dino mukwate teke kuteke Fadix natukata video Jose nagamba ha video eno gyokutennungi naye GCB abaji tachukaze kuba views 12 nentekayo video teka ka video mbandi bwenti dakika 10 nga kale views 10 olunaku lugendo kwa ngalina views emitawulira wakyali ewo ngaira ndio yakuba million nina kuba 10 nempulira nengawa nanka kati wano kiterete naye kati nezudde naye wasoko kutunaye boti ngola katambudde ngada wakenera numbers ngaba kati ndiseta nenga kati ndiserembo
Bwetanga tambula nga bayita Land Road. Nze ndiko. Leero nzaaliko kati engeri gye bamanyi nti nze asikaali. Kati kasooke nfudemu ebya sikaali wange. Okubamu ebya sikaali nga biyitamu. Olwakutegedde. Ntandika okukyusa. Oza kyali kiki ekyatambuza vidiyo ekyo kyali kiremye vidiyo zo eddala because it's the same account. Kaba kadde. Kadde. God is timing. Tugamba kaba kadde. Kaba kadde ebanga hit. Eyo hit yali yange obudde obwo. Breakthrough yo. Yali breakthrough. Ntandika okukuba nga nkuba Land Road we tuyiyaza sikiti we tukuba. Kane nga kati kantu ki wano kenyinza okukola akalala ak'enjawulo. Nga Banigeria bano ba mikwano nnyo balina gurupu zaabwe. Ngamba Land Road tulina ofuna abaana naye nga buli mwana gwe tufuna tumukola abe wakabi. Tulina katugera kikola tutya. Naka tugezeeko tulabe. Tufuna aka angel. Tandika okukola aka n'awanika. Naye nga mbanno okirabye. Tufuna mama Nakanjako yali akola ebiseera yali akubye ka breakthrough ate agira ebyalani ku Salama Road ne mufuna ali nga tumukozesa ona n'ayitawo tugamba kati wano nno tugenda tuzimba ekintu Mama Nakanjako nenga Mama Nakanjako no mugattaka ino banga ayina omwana nga nenjoga ne teacher kati chamba densala Patricia abere azanyemuko kusikitiza ffe abere nga muwala Mama Nakanjako. But then teacher n'agamba it's okay you talk to Patricia. Tugamba ne Patricia. Ate nga yali kyali mu primary. Patricia n'agamba banaye tugenda I can't wait. But video yabwe yasooka yali miliyoni emu n'ekitundu. Naye nga yakwogera mu bugezi. Just nga yayogera ne maama we nti maama nno nafunye omulenzi yaŋŋambye ndi mulungi. Ko maama we mulenzi sinti Sibi. Sagala Sibi. Ako kukakokaka. Olwo ofuuse Sibi. Ali nfuuse Sibi awo nga mpanise. Already tuzimbye abaana basatu. You know? Sibi lino livaawa. Sibi. Did care boy. Care boy. Omulenzi afaayo. Care boy. Care boy. Oh no. Ekati fe tukita boy. I know. But you know. Ekati care boy kyava mu second. Kyava mu second. Go faayo nnyo. Namfaayo nnyo. Eri abaana abaagala osoma. Especially abawala obwekitegeeza. Abawala nze balinga abawala bannaye nga gikanze enva eno. Eri mu ghetto basika ebinyewa mberenge biba bingi nze ngenda kusoma nga na kesi bbiri my brother yali akayalinga nnyo nga tayagala njune mba ne kesi y'ebintu bya ne kesi y'ebyokulya kati nga bwe ngenda kusomera abawala baba ne maanyi gavu emberenge zebavubika mu vvu emberenge zebateeka mu vvu biki ebyo ze baba nazo kati nze nga nkola ki ngoleta gweke lete gweke nga liri kiriya kati mukulete gweke nga abaana bali egweke nga liri fit kati nga bala bagamba akalenzi ako kafaayo we tukambye okusoma era ngamba faako nga bagamba nika akalenzi ako kafaayo nga Joshua afaayo naye ng'okomaawo nze batya just yange ekoma ku byakulya totukitako bigambo birala waaye bibeera yisiya abana omwembere ng'omuyamba omuyita otya yatokomaawo gikazekendera oba okuze era ovaako obugambo obuwomu bwosuulayo mwogenderako olabamu omwasukkulumye mu banne ng'omugambako ku bugambo obuwoomu ate munange bagamba omulenzi afaayo gweolaba mwasukkulumye mu banne ng'omufiirako ddala okusinga tebakupanisingako ku kapoling walla bakubansi twandivuddeyo eyo kwaba ba obi ne ba ogi bakutegeera bajja seka jagaba alina ne waabuuse okay tukomewo eno ku Sibitoka so kati wanise Sibitoka tukuyetinga ttiimu yaffe eyatuli bulala gye twakuyetinga so nitugaziwa netufuna bakalakitazi bebe abasinga bebalaba Kimbowa Musiraamu Asta Taka Afande Mama Nakanjako Patricia nze Land Road driver Kaddulubaale etuwanika. But how do you manage abantu abangi si bangu ku managinga bajuka kati mwe mubadde babiri Chakala and you musobola okwemanaginga era muteesa kati mweyongeddeko who is the head and how did you control ekintu ekyo sometimes kiba kizibu ne kasita mwetegeera mani twagenda netwetwala nga abooluganda buli omu naba nga alina akawunti ye kati buli omu aba nga alina akawunti ye netuba nga tulina engeri gye twakizimbamu nga oli waba afunye omanyi kisinga okwawula abantu zibase ekyo nti ekintu ekisinga okwawula ekintu kye mba muzimbye nga muli bangi nkwe bukuukubu
ngambo na sente kuzimba mutima ewe kale kebe kyasinze okwawula abantu ndoza no kwana kibatu kasitamba mu group nga mwekwana yakukanamu oli wabanenya ku mukyala wa omuntu nga abagamba nze lwaki ogambira ku mukyala wange oli wayogera ku bbaawe ne bamunenyako ngagamba bebi tuve mu ttiimu abitubino bitwali twasinga okwewala so temwekwanamu nga okwanira ki ng'oyagalayo ki ekyo oyo bwe kijjo kiga kale va ddayo mangu okay so kyengeri twezimbamu kyekyo kati okubanga buli omu alina account mumanya mutya nti kakati leero ono yaba awanika ono yaba awanika kola zi collaborations okay so taskiti nga temulimu muntu watuli bulala then tusobola nokola collaborations okay so we did a lot of collaboration that's why we were united tupampinga tutwaleta collaboration etali nyangu etalabika right eyo yali nzibu era n'abantu kyanjawulo nnyo kubanga lwansonga manyi banagira bakibabominga they are united tebalinaako nkwe na kukyali bayagaliza kati twaleta ekintu ekyo ekyokweyagaliza tukiteeka muffe netukulaakulana n'abantu abasinga ne bano bakondi kweta abamu bankwe tebaagaliza ate abantu abamu ne bajja ne befuula abaagaliza naye nga mu inbox tebaagaliza batya bangi nnyo abantu abayogera bangi nnyo babamanyi nga yefuula afaayo naye nga tafaayo nga just ayagala bamukwatire sympathy abamu nga baagwa naye ng'ajja mu public n'ayogera nga takyalina kiddako naye nga yefuula ayamba kumbe ayagala situkirako ayagala comeback bangi nnyo kati mu ekyo ekintu ife waffe ekintu kyetwali twakola okwesitula ngaba Nigeria abo bakola ne mu music obalaba bali united of course oli atula mu challenge ya mu atula mu kimu ate kitali wano Uganda enkwe ziri wano obutagaliza buli wano buli mbayimbi buli mu comedy buli mu mirimu buli wana wano bigala byo mwakosa lukutobe oh God and my stomach naye kati muffe mutuli bulala bangi batukonjedde ebigambo bangi boogera kino boogera kiri boogera ate balaba nga temukyata vidiyo nga muli mwenna mwayawukana mwakola biki lyeri essanyu lyabwe lye baagala olaba. So how have you managed the bashing eziba ku social media mwokwekumira nga muli wamu kitole ekyo okuba olaba kubeerako kati nga byogambye nti omuntu ayita ebigambo okubaawula mwe mukikumye mutya okubanga ebigambo tebisobola baawula nga muli wamu kitole ate ife abantu abasinga ku ttiimu yaffe tukulidde mu mbeera mbi nti tugenza otutuuka nga ebigambo twabiwulira waguba kati teri muntu ayinza kubeina nze kizibu nnyo n'okuwulira ku social media mbu Sibi yakoze interview avumago kizibu nnyo nomentioninga omuntu erinnya right lwakwanza waliwo omuntu omu gwe namentioninga akola kuba kyali kisuse ng'ali mu kumanyira Land Road ne mumentioninga ne mugamba simumanyi ne bamumbuuza ne mbagamba simumanyi lwansonga jjogo na fitina gye yalina era bamumbuuza n'abagamba oyo simumanyi. That was my one time okujevuna omuntu oba okussa omuntu yali gwacha. It was one time lwansonga sikiriza mu violence and the team we created, we don't believe in violence, we don't believe in attacking someone. Chola buli mwana waffe yenna okujjako abagenzi beewaggulamuko abeewaggudde bo entalo bazaagala neffe twagaana ebigambo oyina wajja ku media n'akuvuma muleke toyina busongo ebyo bigambo but sometimes or getting offended sometimes omanyi muntu wakogera ebigambo osirika otazaayo backfire social media obogiwanga noli wakuvuma nawe n'omudiza ku media oba omuwa amaanyi ate sometimes abantu abamu tebeetaaga kuddiza bigambo oba ogenda muwa bagenda kumanyika nnyo ate bamumanyi nnyo ate basinga ate tebamumanyi kati nze kati nganze n'emikwano gyange egimu ojja ku media n'ogyevuna oyogera ebigambo kibina kibigenda kunkola. Nze nkuze mu ghetto nga nsojjebwa, nkuze mu ghetto nga nsibibwa, nkuze mu ghetto nga simanyi kyendya kati goveeri onjevune naye bakandya ntambula nina abanjagala tolina kyogenda kwogera kinzijje ku mulamwa newompe mula kujjawo nga oyogedde ekigambo ekivuma maama abo bakimanyi nze sisaaga ku maama. Ani asaaga? Mulimu bangi mulimu bangi abasaagasaaga nga yenda omumaama n'omuvuma akagambo kali ke basinga okwogera yasigala nseka naye nze akagambo tebakanvumaako
ne kusa ku video yange no ka commenting ako nzo kuwalabula sivuma nene mala nkasanga akakama mama nemba nsobola mukunonya yasinga ndagala kagamba ku kewayogedde okamye you know ya buli kimba kimanya oyogedde kusiba bali okusibyeko ebansibye emere bokoze eki that's not chenkoze tona chokoze mama oloko oli mu ghetto no bakusanga otudde nga balina ebazze okukwata no balabikira bubi nawe ne bakutwala sigwa ina eriiso bagamba ebintu bya ghetto beteka webula kireka kiri guilty ghetto kasola bikiro by'omusirikale wo widde onolabika bulungi olaba omusirikale omwenya n'omumenya nobanga atatidde nenga kukumeruka omutima nga gubaluka ghetto jimanyi webakolamu ekikwekweta ate oba owomedde ddala ng'osobola kumpi ne loogi awo mwena muba muwedde ate wabeewo omwafa mu ghetto bayoola mmwe walondooza akaseera we katuuka nga lwa abakulu abaagala balimira mu nnimiro ne bayoola buyoozi gwe basanze gwe bayodde okusobola kumpi ne loogi kitegeeza ki anti mu loogi basinga oyoola bayoola abayayi mu loogi manya abalowooza ababbi baabeebase bajja bayoola buyoozi basanga ose bakola ebikweko ne bayoola myala bannange mwana wa ghetto abonyewo eno oba osuza enjala ali ne bajja bakubajjeko ne bakusuza mu kaseminti mwana so bansiyo emirundi mingi nga ndi muto ya ne mu bukulu omulundi guno bangamba ekkomera teriri yangu so waliwo okusiika capati sokonyegezao ku kkomera awo oba oyingira bwoba oyingira bagamba siika capati kisinziira ntunula yeera RP waliwo gwe bayita RP omukulu ekkomera so kisinziira ntunulayo entunulayo neneeyisaayo ng'oyingira yekuleetera ebibonerezo n'okuba nga tolinaayo kantu ka RP oba tolina kasanyusa nsawo empi ziba zigenda kukuba so n'okulongoosa n'okuyiwayo ekidooli buli kaseera awo bintu by'ekkomera bya bizibu omwana omulenzi oba olina musabira nnyo naye otayingira kkomera kuba chances z'okuyingira ekkomera ziba nnyingi omulenzi zo nnyingi omuwala ze ntonotono waaw kati ndowooza tokyalina kyotya mu nsi byonna obirabye nze kugambye buli kimu nkirabye olagalaga buli kimu nkirabye nze sibbi nekuba kufa sikutya kati nze nabaye betwalumbye ensambya poliisi ebatya nze balumba nalo ne bakyali bange kati nsinze ongamba okufa byomu ajafa abageto yuti bwetyo bwe tuli omwana wa geto va kuba n'abaana bakulidde mu geto waliwo bayita geto yuti omutuufu yaliwo oyo omwana wa geto yuti omutuufu yoya ensinga yagivaako mwana akulaba nga akulabira mu kalandala agamba akupima bupimi bwati kati oli ayinza okola sibi nga ndimeti nindi mukali akagetera obo nsanze mu life zange eyaddala nga si bino ebya sibi toka nga ne bakyali bange bammeruse sikozesa bikubwa yabalekera okubuuza oba omense nabyezo nkisoma ne mwana nga kati bagala okuzzaako nkulaye nga byagala okuzzaako naye sikozesa bikubwa sikozesa bikubwa naye olaba nze waliwo omuzannyo gutwazanya bayita kavavanga ku Bat Valley. I remember Bobi Wine yajja n'alaba omuzannyo gwakutala kavavangala nazanya nga street kid naye nga sinywangako sikosa nkukitamiiza kyonna naye nazanya Gloria omwana wa street ng'ensi yagivaako nga olusozi lutya kavavangala yali nga president taddibwamu kyasaba bamusizanga Katonda kyasaba tekiri kuddibwamu naye kavavanga yeefudde ekyokuttale sebo nga buli muwala ali ku lusozi amufudde mukazi we Gloria yagaana najja olwa ghetto Gloria yakuba kavavanga n'amaana abawunsinga n'asika n'abawunsinga naga Bobby n'agamba gwe lindako bwe yajja backstage muzanyo gwe n'agamba mwana gwe kalibala dibalabala sa mwana ogalia mwana ogimenyesa endaba nga kyekyo kyennyini mwana nenga egeddala character yatula muntu leso kati bweyogedde bwotyo I was here imagining because president emizannyo wenda tunazanya nga sibitoka nanzale ntwako naawe netunyumya nkuzanya kati bubadde yogera I was here imagining when ali mtu wa character yabala benasanga kabo mu ghetto tubula mbadde tuya bwene nkubuuza bali yakuga ogalia era mu ghetto kinamu abantu nga
tebakozesa bikubwa naye ng'alinga akubiddwa embeera yamukuba nga society yemukuba nawe okubeera ne mu bantu abakubwa nga ogwo omukka gokka gumukuba bambi so kati sibitooka agulidde atandise okutambulira ddala akawunti etandise okumeruka ewanise olwo kati kino kyokujja okuyingira mu politics kijja ddi ekya politics ekyo oba kikunyonyole ntya the interest ya politics eyo naye ndoza interest ya politics eyo eva mu bakyali bange kuba zenganze bakasimani basawunge it's okay just nzenganze sibitooka obyokwesimbawo wa politics si kirowoozo kyange just ndowooza oba nti newali mukisa omukisa gwansanze busanzi mukisaawo nti bakyali bange omanyi ffe twepika mu ghetto bakyali bange bensiba nabo webapika gamuwaye kansanyusa abayaye so bantu bangi yadde bagamba sidi wesimbewo naye bagamba nesimbewa zenga ntya okunsiba like nze bansiba nawe gambe sina byentya naye bulimu ekintu kyogamba naye dda kituufu kyenyingira nga nina emirembe kino gye nina emirembe musibitookawo sibitooka alina emirembe naye mu politics ebintu byenzize ndaba ne bakulu baffe bye balimu oba wulira nti Sidi ageze mu politics n'ab'ekika batyamu bagamba agenda kutta omwana waffe omwana waffe omwana w'abandi bannange wowe omwana yeesaddaase naye kati nga nze ne bakyali bange we don't fear jail tetutya kukomera tetutya kufa twewaayo so mikwano gyange egimu gye gyampika gigamba Sidi osobola otesimbawo n'otuyamba mu bintu bingi n'oyamba ne society kyebatasuubira nti osobola bayamba nebagamba ntya nagamba naye kati gye Sidi okulidde wano Makindi ozaaliddwa Makindi tolina bw'otamanyi Makindi lwaki batewesimbawo abantu bangi bajja Makindi ne besimbawo nga tebabeera Makindi ne balya ate gwe Makindi bagamba okalulu akawedde nali ntimba bipande akalulu akawedde nali ntimba bipande owaliwo gwe bayita Nalubega Fausta bitaano omani kansala yalya wabeerawo ne Erimiya Masembe yali mwandi kansala n'ayitamu n'agenda mu Amerika wabeerawo omukulu atwala ekitundu kye tulimu wano meeya Mulyannyama yamutimbira ebipande yanze yagaba emmere so naye n'ayitawo be bakulu be nali nabo basatu ne bayitawo bonna era wentuuka baganya Doogonje yatuliko kwenya lyakyuka Sibbi naye ali Doogonje ebiseera ebyo nga nze akulira ttiimu kipande nga ndi kaana kato naye nga nina ekibuli nga ndi muto naye nga nina ekibuli naawe kyewulira nina ekibuli nina omutwe omugumu nina emputtu eri mu amaanyi go galiwa amaanyi gange gali mu mputtu gye nina n'omukono guno nga ngufunyiza omukono ogufunya ki guno omweru ogulebera guti omukono gwange teguliiko nyowadde ennaku naye gwakutuddeko bulungi anti fe tukuba point tetuli mu bino bya pa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 p
asituka agatta emimiro bo musuwa tipwa wansi wa bo nenoonya kasuwa kawa nga muntu ajja asituka. Wow. Ano bakabengo wano wansi ajja kwenyola wanaagenda okudda engulu nga nyeruseemu. Training ogikolera abo tutrainingira mu ghetto fe. Munteeka mu group nange naalyagadde ati guni ne okutima ebipande ng'ogamba nti no nina emputu yange ne bakyali bange nga tugamba kati wano wali ekyokulya wano laba ono wayita muntu atujja mu lumanga ewuwa tuwese katukimba ekipande kati bakyali bange twatimba nabo ekipande twali bato kati tukuze so natimbira ekipande
nali muto naye nali mukulu wano juzi nalina abasaza zino nga twayiseeyo emyaka 4 kyakitegeeza kasaza n'emyaka 25 alina 21 alina 21 gaso nkuze katimba ekipande nga sirina birevu nina ebirevu katimba ekipande nga sirina linnya tisesibi kati nze kitegeeza nina ebintu bingi nange byempiseemu kati so mu ghetto eyo gye tukulidde mu ghetto naye sisula mu ghetto kati navaayo ate waliyo benalekayo bayagala okuyamba waliyo abaliyo nga mbakwatako naye nga sikyasobola bakwatako bangi nnyo abali eyo mu ghetto bakyali bange bembeeramu nze ntuuka mubakyali bange nenyuma emboozi nendaba nga balaba sibajyamu ng'onyumya birala nnyo nembeera tobeera nonyumya emboozi nosooka omalanga wiiki 2 nga tozzeeyo wansi eyo katogenda okuddayo nga banyumya emboozi nga tozijyamu bwe kenyini owulira emboozi tozigatta nabo kenyini balaba olimanaawo kikuluma kiruma star life omisinga life eri star life erina life gyetta eno celebrity life abantu bajagala naye erina kyetta ettagga omutuufu buli omu yalagadde kuba bulungi naye celebrity life ate mbi oba batamanyi celebrity life ate nga balimba abantu nze nga nze sibbi celebrity life mbi etya mbi hao ekyunya nze ne celebrity life empisaamu n'amaziga n'ebiyengeyenge mbi celebrity life oti bakutya nyandiyagadde okubuuza akuwajjamu nyandiyagadde okuyamba lowooza olina okigeera celebrity life mwana ine engeri gyeyisaamu olina ne wotalina kulya naye nga bandiyagadde okulyawo naye nga tosobola kulyawo gabanandaba batya mmere gy'omisinga okulya nga tosobola kukkirayo kugirya kati gwe misinga mmere ki misinga akatogo nokawoowolo akatogo kati n'emmere gyemisinga akatogo ako akamuogo nga kuliko akakyere ka brown ebbali ne bugreens kaba ka 1,500 nze nzikirire wansi ngaga wasibya ate nekyala okire wansi ozogiriza lyo 1,500 osobola era bagamba bangi baba ate nogoli ku 5 abaana babagenda kujjawo bonna balye ate nga olusi toli fit just lwakuba obeera low fit. So you mean ba celebrities abasinga bannyo abateeka mu kifaananyi kyakuba celeb naye ate ng'embeera si nnungi era mbi because they are pretending to be kazi ndi celeb on social medias kisa zonna abayimbi benyimiramu nengamba kati omuyimbi kituufu ayimba naye twenkana kati amaanyi eba nduulu baginkuba bamukubira enduulu bankubira enduulu engamba kuŋŋanya abantu abakuŋŋanya nange mbakuŋŋanya so they recognize us I'm recognized as Sibito kati ne waba muyimbi ne waba politician erinnya lyalina ery'amaanyi nti oli watuuka walina agamba nti ono King Saha nange bagamba ono Sibi kaso kyengamba celebrity life niwe bali successful nga buli kimu bakirina ne mulimu bali abali mu kweyimbika mulamu obulungi nga bali bubi ate gwe tolabe bano abaana betukola ne drive car washes ng'alwadde naye nga omwana afiira mu nju naye nga atya okuvayo agamba nti bannange sirina kubanga celeb nze kyemmanyi buli muntu yalina yagadde obeera celeb kasonga manyi nti obeera celeb buli kimu oba okirina ne bannange buli kimu abatakirina I know ennyumba babanja ensobi bakola nnyingi kati omuntu ng'oli celeb okola ensobi nnyingi osobola ozaala nga teweetegese otya anti happiness evaamu okuzaala naye gwe takimanyi kireeta kuzaala tamanyi kikola mwana anti ebintu ebimu bisoba protect yourself anti nkugambye ensobi tebagyewala nebogamba protect yourself maybe when you say to use condom naye ensobi ne condom eyabikirayo anyway kati soto ensobi kituufu kati which means nti omuntu yenna nga oli celeb bakweka obulamu balina fake life. Celebrity life is fake life as Miss Bitoka simple buli omu tabyogera naye as Miss Bitoka celebrity life is fake, totally fake. I agree. Kuba ne muganda akubira essimu ngayagala ye 10 ng'amanyi ozirina naye nga tozirina nawe olina abagagga b'oli mu inbox bafiirako bayita my boss my boss ayikaamu my boss embeera ng'egaanye my boss ennyumba ng'entuddemu my boss emmere sirina. Lwaki batokkiriza nti tolina? Anti obuzibu celebrity life bamanyi tulina watu yagala kulaga muntu nti sirina atolaba ebizibu emmotoka looni nefuuka looni n'olya looni ku mmotoka n'emmotoka nofuna emmotoka ebbeeyi tonagimalayo
bulamu ne bakubanja ku kaduuka supermarket bakubanja ku hoteli bakubanja bakyalibo bakubanja emmotoka bakubanja ennyumba bakubanja eno omwana gwe wazaala mu nsoya alina okubeerawo eno bazadde bo bakuliko eno baganda bakuliko eno mikwano gyo gikuliko so Serebo ayinza oba asinga ne politician okukola n'ebizibu kyonsonga Serebo abantu bangi nnyo abamutunuulira kyokka politician abantu bangi abamutunuulira ate n'atakola ate nga afuna ya kuba teri politician abanja buli mwezi gutuuka babasasula bafuna kati so ekintu ekyo kivaawa nti celeb life is fake kati bano bageto yuti bange ne bampika masibbi labo zolo okujja mu geto abana buli mwana ali ekikomando bana nga 3 ne bali ekikomando lobonogera mu parliament maje kitegeeza nze ngenda mu geto ngenda mu geto nga ngenze to shoot my videos abana ne bajjanga bangi abana nga bangi ya kalyanene Nikaja sikangula nti ogenda mu geto wansi n'okkirira wansi abana ne bakabira tisibire tunalya nga balaba munnabwazze sibire tunakola kino sibi kiri bwe kiti ogamba abana bakoledde ki nti bano abaana balaba bano bonna essuubi tebalina ssuubi bano abaana tebalina ssuubi balaba bayitiridde bali ku mudala bakubiddwa ekikomando omanyi abo abaana bali bameka amala buno bwesindika buswiti yasibagala ki no agala kyakulya oyidde wali yomu omuyita ajje yajja bamuwe baaba kane omusajja wa kikomando wamukolera olunaku alowooza akola lunaku buli kaseera akikola abaana buli kaseera balya afise buli lunaku balya